Mbalamusizza nnyo mwenna abantu nuulidde era mbaaniriza nnyo ku mukutu guno gwa YouTube ogwaffe ogw'Obwakabaka omutongole kwe mugenda okulabira ebyo byonna ebitukwatako ng'Obwakabaka bwa Buganda. Tugenda kufuba okulaba nti abantu ba Buganda n'abantu b'ebweru abaagadde bongera okuyiga ku buvo n'obuddo bwaffe ng'Abaganda, bongera okuyiga obuwangwa n'ennono, bongera okuyiga empisa n'obulombolombo. Mu ngeri y'emu twagala abantu ba Buganda bategeere ebifa mu nsi, kuba kati mu mulembe gwe tulimu Obwakabaka bwakamala emyaka kumpi 10, naye ensi erimu ebintu bingi naddala mu mbeera zino ebitambulira ku sayansi ne tekinologiya. Era n'omukutu guno gwa YouTube guli mu mutendera ogwo gwa sayansi ne tekinologiya. N'olwekyo twagala abantu babeere ba mulembe. Awo nno ku mukutu guno ebyobuwangwa n'ennono tujja kubyetunulangamu emirundi n'emirundi. Wayagala okutegeerera ddala ebifa ku Bwakabaka, guno gwe mukutu gw'osaana okwettanira, era buulira munno, buulira mukwano gwo, buulira n'omuko nti omukutu guno weeguli okutegeera ebikulu ebiteekeddwa okumanyibwa. Nga bwe tumanyi omulembe guno gwe tulimu abantu beeyambisa nnyo emitimbagano ne bassaako amawulire ag'enjawulo. Amawulire agamu gaba matuufu, amalala tegaba matuufu. Ayagala okubaako gy'alaga ayina kusooka kufuna mawulire matuufu. N'olwekyo ku mukutu guno omukisa guzze era nkakasa munaagweyambisa okutegeera ebituufu ebifa ku Bwakabaka bwa Buganda. Naye nga bwe ŋŋambye, olw'okubanga tuli mu mulembe gwa sayansi ne tekinologiya, tetuleme n'okutegeera ensonga endala ezitukwatako ng'abantu. Omuganda owaleero tali ku buwangwa na nnono kyokka, abaako n'ebintu ebirala by'alina okumanya. Olina okumanya ebifa e China, olina okumanya ebifa mu America, olina okumanya ebifa, olina okumanya biki ebigenda mu maaso mu nsi, obulamu abantu bwe babeeramu, kubanga teri Muganda atakwatibwako bigenda mu maaso mu nsi ndala.